Ebiseera ebisinga ebikulu eby'ettemu n'emisango egy'amaanyi bye bikolebwa wano mu ggwanga. Abantu abasinga okukwatibwa nga bateeberezebwa okukola emisango egyo babeera Basiraamu abavumaganya eddiini eno. Kyokka disitulikiti kkazi w'e Wakiso, Sheikh Elias Kigozi, agamba nti kino abasinga okukikola baba beetuma mannya g'Abasiraamu okwagala okuvumaganya eddiini yaabwe, kyokka ng'abamu babeera si Basiraamu. Abantu bangi nga si Basiraamu. Njagala Obusiraamu tuleme kubutwalira ku mannya nti we balavayo nze ali nedda. Obusiraamu nabbi waffe gwe tugoberera yatugamba nti buli ku mutima sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti takwa hauna. Njala okutegeeza sebo mukama wange omuntu yenna gw'onoosanga naye waba muyita Kigozi Elias ne waba Muhammad naye nga ebikola by'olaba akola nga si byobadde omusuubiramu eby'Abasiraamu taba Musiraamu. Kubanga ffe eddiini eyaffe etugamba kwagalana, kuwa bakulembeze kitiibwa, kukuuma nsi yaffe, kusaasira bannaffe n'okuwuliriza n'okugondera obukulembeze. Sheikh Elias Kigozi abadde alamuza omubaka wa pulezidenti e Wakiso eddwaliro lya Hamza Health Center erizimbiddwa Abasiraamu ku kyalo Kaliti mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso okwongera okutumbula ebyobulamu mu kitundu kino. Sheikh Elias Kigozi ategeezezza nti eddwaliro lino lizimbiddwa ku mutendera gwa Health Center 4 nga ligenda kuyamba abantu bonna ab'enzikiriza yonna mu kitundu kino. Lino ddwaliro lyakujjanjaba abantu bonna, Abasiraamu, atali Musiraamu, bonna buli anajja wakufuna saavisi. Eddiini eyaffe bwetugamba. Ekitundu kino kibadde n'okusoomozebwa okw'enjawulo omuli obutaba na ddwaliro ekibadde kiwaliriza abalwadde okutindiga eŋŋendo empanvu okufuna obujjanjabi. Wano omubaka wa pulezidenti e Wakiso Justin Mbabazi we yeebaliza Abasiraamu olw'okuvaawo ne bazimba eddwaliro okusobola okuyambako mu byobulamu, era n'ategeeza nga bwe rigenda okuyambako ennyo ekitundu. Abatuuze b'Emmende kye mbakubiriza kulaba nti tusabe nnyo eddwaliro lino baligulewo mu butongole ennaku z'omwezi nga 22. Abantu baffe abadde batambula eŋŋendo nga bagenda okunoonya obujjanjabi mu malwaliro agali ewala oba oliawo, Allah atuwadde nti lino liri kumpi okulaba nti omuntu w'Emmende yonna agenda kuvunaanyizibwa direct ku ddwaliro lino. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze b'Obusiraamu ab'enjawulo, ab'ebyokwerinda n'abantu ba bulijjo. Bano wabula balaze obweraliikirivu olw'abantu abasinga okukwatibwa mu bikolobero okubeera nga balina amannya g'Abasiraamu. Should they use the language of the Muslims? Waki tebanoonya eddiini yaabwe? Nze kinkola bubi okuwulira nti no bali beeyita Abasiraamu ate nga waliwo Abasiraamu abatuufu abali wano. Kikaadha ono eddwaliro we tutudde olisanga watono nnyo mu Uganda okujjako wa Shafiki Galiwango, BBS Terefayina. Webale nnyo Shafiki Galiwango. Bwe twayongerayo ate ye minisita wa Kampala